Jofi yanyina ng'abeerula omuntu abeera mufaanana agenda mfudde mu kagomo. Bantumba n'ekiro bayagala kuntema natunda ndiyagalidde gokungoba nsalawo nemufiira kati bonawo yampa sente yagalidde nantulugunya kubwayagala asindika yikanyo bukadde 9. Nali njagala gutunda sinenjagala gutunda nenjagala kubeera ewange nantulugunya asindika basajja b'ekiro nebandumba sawa 8 ibyo ndimye nateeka mente nasindika basajja be nebabikuula bali bawera bali nka 5 mbeera wala kubiri webonabone tabulawo okubeera Margaret yansalako poloti namba teyampa yadde 10 nasimba olukono nadya n'abasajja be ne batemavanirawo omwana wange munyonyola teyampa yadde 10 naye nga yansalako ekitundu kyayagala n'agenda batambula ne mugeri oyo nalwadde atinze ebyekikazi nenvoowa nembirekeraawo Nasazi Florence Nakamya naye nga nyimiridde mu kiti ky'omukadde wange bayita Naalongola Beka Namisi ali awo sayidi awo lwakuba takudde kujja amagulu gamulumaaluma wa myaka 8 kati nyimiridde wano nga nzize okuteekateeka bintu bino okubabuulira ku nsonga zino ezimundabiraako kati mukadde wange ne bajja ne bamusalako ne bajja ne bamulimbalimba ne bamukozesa endagaano bo bagenda muwa kigonkyapa nali siriiwo nagenda kunoonya ku ssente nagenda okudda nasanga kipapula nga kiri awo bo bagenda mukolera kyapa nange kwe kwesitukiramu nengamba mukadde wange bamugoba batya ku kibanja ate bamusibiddeyo talina waalimira nekuddukira wa mukyalo ono mwebaza naye okutuyamba n'atusindika ew'omukulu oyo naye tweyanziza tweyanziza bamusiba we yali alimira naye bamulekera ennyumba mwasoma mukadde wange aliwa ekitundu kira bakitwala singa obunene maama yasigala ku nyumba kubeerawo bubeezi ku nyumba yasiba yateekamu bisagazi yalimiramu ebisagazi n'atemamu ebyalimu byonna n'asimbamu ebisagazi anya gange ze Nasazi Florence Nakamya omukadde Namisi Rebecca Naalongo wali mugerwa saidi mutata saidi eri eriko mukyala Kamyuka Sara waliwo n'omwami Mulungi Mafiasi abo no benjogerako omukadde bange be baafuna ebyapa mu ngeri y'okukakibwa oba obutaagala gobezebwa ettaka lino lyasigala mu ngeri yakwesiimira olw'okuba nti baali babagobaganya ne bakkiriza babe nga bafuna ekyapa
we nagambye nti mbu kuba wakulemberwa mukulu Bukenya ewantu awo. Saidi eno ey'ekyemmanga ekituufu minisita nti olw'ensonga nti baali bagenda bugobaganyizibwa kaakati mukadde wange ne libaako n'omwami Ssebba lye baamuguzaako. Kaakati ku sayidi eno eya mwami Ssebba ne kuba nga kwaliko abatuuze. Abatuuze baali bawera 31. Ku batuuze abo abamu era mu kukakibwa mu kuyigganyizibwa nabo ne bakkiriza olw'empaka n'abakompasetinga n'obusente bwe twaliisa obutonotono. Ne kusigalako abantu bali 9 abaagumya omutwe ne bagamba obawa kujja tuuka. Ku bantu abo abamu baasibwako mu makomera, abamu bakyaliko naye era mu ngeri ya kugubaguba, mu ngeri etali nnungi. Mpozi ku bantu abo tebagenda kweyogerako, bagenda kufuna abakiikirira. Tuyinako kale ssebo ekyo katukiveeko. Nga nti jjo twafunye essimu nga ya bwangu, abamu nga baawalirizibwa ne baba nga tebakola ki, era ne bampa olukusa okubanga nabo mboogerera ku nsonga zaabwe ezo. Abaliwo bo bajja kukola ki? Kweyogerera. Mpozi byebyo zino ez'ettaka lino. Ettaka ligubiddwamu oba tuzze tutambula n'okubonaabona kw'ettaka lino, era abamu baakabasalako nga w'olengera omufene guli ogwo n'omuyembe ke katundu ke yasalangako n'alekera abatuuze ke baba bakozesa liri n'aba nga alitwala. So nti tubadde era n'obuzibu minisita wano nga abatuuze bye balima tebakyabifunamu. Era n'olunaku lw'okwosa jjo nakubibwa essimu mukama wange, nange ne njeema okuyamba abatuuze, kubanga nagamba nti olaba Aladi Saalemu n'amugamba ki ebbaluwa ne zisindikibwa, kaakati nze we naaserengetayo sikusiwa nsaano ku mazzi. Ne mbagamba nange kamunguluza akola ki? Annuma. Naye teyannuma lwakuba nti ndi muki mulwadde, kuba nalaba nga nsi wa busi ensaano ku ki? Ku mazzi. Anga buli lwe tusindika ensonga n'egenda ku ttu, n'egenda ku firi, n'egenda ku disitulikiti, weekomawo ng'olaba tewewuddwa. Ekyamazima ogulema taata tegudda wa maama, ogulema maama gwe gudde wa taata. Saalekulira naye embeera ye njagaza okulekulira, naye kozze kimanyi buli kimu kigenda kuggwa. Eddala ow'ekitiibwa erya Honorable Ndawula Kaweesi nga nalyo liri mu LC yange ne LC endala, era gye buvuddeko twatuula ne Madamu RDC mu Kisenyu eyo enkuba ye yatugugumula, nga nabo abatuuze batandise okuba nga n'ab'oludda luno bayigganyizibwa. Era nina n'omukyala andipootingidde nti bwe yasiba ekikomera kye yazingiramu poloti ye, naye teri kantu konna ke yamukola ki? Ke yamusasula. Mpozi n'obugambo obwo batuuze bannange
ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Amannya agange nze Kato Hussein, nga nange ndi mutuuze ku ttaka erya gye tugamba nti nno Mukulu Ssebba yaligula, naye nga ebbanga lye tumaze nga tugugulana ne Mukulu Ssebba lisusse emyaka egyo 8, era tuzze tulwanagana ne Mukulu Ssebba nga tetukirabangako, era tetukirabangako. Tulwanye n'atusiba n'akwata, nze nalinako AKM olumukalituusi, n'ogulawo mu mwaka gwa 2014, ye n'ajja 2017 weyajja, era okumala okunsiba nga mu ofiisi ze minisita nga tutuuka mu eros, twatuuka ewa chairman n'atusindika ku poliisi. Ku poliisi bwe natwalayo, bwe twatwalayo banzigalira buggalizi mu kkomera, ne bagamba nti ndi mu kusaalimba ku ttaka lya Mugata. Ne tweyongerayo okutuuka ne banjjayo, chairman n'alwana n'anjjayo mu kkomera, n'addamu omulundi ogulala nenzirayo, ngenda okusanga nga kalituusi wange bamusaze. Lwamala omusala nenzirayo nendeetwayo gundi, chairman n'agamba tubano poliisi bano bagambye genda ku gundi kugenda okutuukayo, n'agamba osooka kuddayo mabega gy'oli. Nenzirayo ku poliisi ya Ero wano yaliwo ku Kiringa police post. Bwe twavaawo awo ne bantwala ne ngenda e Kibuga. Ebyo biriwo, byabaddewo mu mwaka 20 tuli mu 2017, byabaddewo mu myaka, wayise emyaka nga 3 oba 4 egiyiseewo okuva lwe bajjawo poliisi eyo. Kati kino kyaliwo obugunju. Kati najja n'atwala ne banzigalira mu kkomera, ne mmalayo ewiiki zange 2. Ku poliisi waliwo osisayidi gwe nakwatako, yali Mwanga mu budde obwo, n'agamba Mukulu Ssebba, omwana ono gw'otulugunya wanki, yekka yalinga eyantaasaako, n'aŋŋamba nti nno olina okufuba ku lwange ng'omwana ono omutereeza. Ne mugamba nti nze njagala kantu kange. Mukulu Ssebba kibanja kyange kye njagala, n'aŋŋamba nti nze nagula ettaka, tekuli bantu. Ne tulemerako, n'antwala n'ansiba, ne tutuuka ne mu kkooti. Munnange fayiro zaabuli mufaananyi, era obugunju nenzirayo, n'addamu n'ansiba, omunenziramu okugula n'ensaanyi, n'eddamu n'ansiba. Neŋŋamba kiki? Ne tuddayo, kwe kunnimbalimba. Era munasangayo ofiisi eyo yali mu osisayidi, yali Mwanga muze gwe nagirako, n'agamba nti omwana ono kati Mukulu Ssebba kwe kugamba nti njagala nkole ki, oluseeko ekitundu ekiri mu ttaka lyange n'ekiri mu ttaka lye, ekiri mu ttaka eddala eriringa erya public land, kibantwala. Nanimbalimbayo obusente, naye ng'era ndi kukuti mu kkomera kaali kamu. Nekola ki, nenviiramu, ne mugamba naye oluzize ekintu kyange nkikoze eki, okitutte, kati kino paati eyange esigaddewo. Mukunyigirizibwa, nze nali musabye miliyoni 4. Nekola ki, nakola ki, n'agamba oyingira beerayo, oba toyagala tugamba olwaleero yasibawo wonna nawe, era ye bwatugenda awa ekitiibwa naye
kubaako paati mwami Ssebba gy'agamba tegwa mu ttaka lye. N'amugamba nti ŋŋenda kusasulako eno egwa mu ttaka lyange. Naye twamala okukola endagaano tewaayita bbanga ddene n'eri gye yagamba tamusasula agire ng'agikozesa teri mu ttaka lye n'agisibira wamu. So y'ensonga y'omwami ono nti eno yakkaanya mu buwaze n'amuwa akakadde. Naye ne waali we yamugamba nti ettaka si lirye akozeseewo, olunaku ne lukya ne ssebo. Kati nze ekifo kyange ekyo nakigula ku musika w'ekifo ekyo, meeya, musika wa meeya eyanguza ku kifo kye kye yali afunye ng'omugabo ku kitaawe, yanguzaako ekitundu ekikunuukiriza eka. Bwakinguza ntyako kikozesa nesembako n'emmwanyi ekitundu. Kati Ssebba batandika okujja tutandika eka. Kati ntandika okukikozesa tuba nkyakikozesa maze n'okusembako emmwanyi naye sinasembako naye nga nsimbyeko emmwanyi ekitundu. Ssebba bw'atandikira okujja nga bamugulaga nti ennannyini ttaka tula mu nkiiko ez'enjawulo awo, tumugamba ekyapa kyo kiruwa, ekyapa tebakitulaga tugaa tukoze tutya. Kati Lumumba ndina Kampala nga bankubira nti emmwanyi zo bazitemye. Nembaako gwe nakwesimu ne mugamba nawa kifaananyi gyankubira ekifo ekyo basaba bakubye eki batemye emmwanyi bakubewo ebifaananyi. Abagire bakuba ngenda okuva e Kampala okujja ebifaananyi baabikubye nenzigulawo omusango awo ku poliisi etwalina awo ku 72. Nenzigulawo omusango ekikulu kya Ssebba nti afanye okukwatagana n'abantu ab'obuyinza ng'aba poliisi naki. Kati Ose yaliwo awo yalina mukyala mu biseera ebyo. Ampita ngamba kakati fayiro yino guddewo naye kakati lwa temuteesa na musajja kuteesa tutya kifo kye mbadde nkyagala. Tumanyi teesiza ne mukafayiro gafayiro batense n'ogiyitawa ekiboga eri. N'ayita Ssebba najja mukkaanyi musaba senze musaba tazikola ki tazimpa nunga ati sente kati ndo batompa sente zange tubiveeko ne musaba era obukadde obwo nyampa akadde tamu kana lero okubaganyamu emirimu gye nnina tegijja kunsobozesa kubanga neewuba muki ninga kale tezifudde akola ki ate nga nkimenye erandi road enanyini kyafu nembivaako nenkomaawo nendeka ensonga nezitambula bezityo. Naye nga nze kifo kye nali nkyagala bwabeerawo obusobozi okumuddiza ssente ze nga mukusawo eguli nze muddiza ssente ze n'ensiga zaki ensiga z'ekifo kyange ebyange.